Temuli omwana wa Nude. Simanyi simulabanga nako. Yakakulaga oba kaliwa oba yakasanguddemu. Like kuba yankubye disappearing message. Soko jingambi yabadde muziki. Njakubuulira yadde ya ssente nyaje kulaga. Omusiro gisomera awo. Kukwabera n'ebibozi by'okumakya ebyekisa. Ebitanyuma. Naye nga bitambula. Oli otya? Waye gyendi. Osimudde akagatteko n'enzegatto wamala. Kano eno givenchi. Ani ezikwete. Givenchi eno nagigula Dubai nayo. Naye gweke Dubai wagengira mu $5. Oyingira molo nnungi. Dubai mall. Anti ze sakirire. Tewagenda eri wansi. Naye guno omulundi gwe tugenda ngenda kukkirirayo. Bangambye bakuzaayo. Bagala kubbirya Donzera. Omwana gundi yange yagitaddeyo leero. Sibayira kumanya. Ogendera kubbirya Donzera. Ovume ffe. Leero nga tolina stress. Expense. Ayina teekayo visa. Oba yagitaddeyo. Bakuwadde sente za visa? Oba gwe weegulidde? Bagitaddeyo. Byonna bakuwadde. Oyina omukisa ennaku zino. Andi baali baŋŋambye kati ate ggwe engeri gy'ovaayo kyera okyayagala okuddayo konse nga bwe nagaana ddi. Ate ogenderako expense ya mulala. Oddemu oleete. Naye ndowooza kuno ondeetera ekiti-shirt. Ngenda kuleetera. Nkuleetera nga kino. Ndeeterayo ekintu nga kirungi mukko. Naye ate olangira. Ensi yonna eba eyina otutegeera. Ebyo by'okulangira tulangira naye. Obulamu busigala butambula. Otuuka n'oba ng'ate wafunyedde ekisaati kale ne benkikulangira. Era mba nkyambadde. Era oba okyambadde. Ate kati omwavu talina kuba na ntonto. Leero taafulumemu. Tajja ndowooza oba tulikeereye. Nza yake nedda najja naye okuba yategeera nti oli twali twogera ku ye. Njagala leero twali bw'ayambadde. Naye luli yasukka mu kumakya mu ttuntu nga wayiseewo omwana ow'obuwala bw'oti. Si be bagenda okuwa ssente bano. Baliwa nenda kati buuli. Oyo omukyalo yampa ebirabo bya birthday. Oyo mwakoze mutya? Omukulu anti mbadde mugambye. Mwagala bya bwerere kati. Siya yawo njogedde bingi nnyo. Lekeraawo. Ekitono nnyo abantu balina kasimanya keesatu. Ate nga babigula abazungu. Wali muddugavu agula. Obusente bwe mbasabye obutini bwe. Nange bati bampitanya ne bampa obusente butono. Ate ng'ekintu abantu nga mukoledde wano nga mubalangidde amasiige gaabwe. Baleete ssente. Oleeta ssente? Kati katumala okukola. Tuli mu kukola. Twatandise dda. Temulimu ebyo. Temulimu ebyo. Temulimu ebyo. Tewali wadde 10 kivaamu. Banga okimanyi. Obulamu bwebwo kubanga bakuwa obusente butono ate abantu batandika okulangira nga bwe walidde nga tolina kye walidde kiri awo. Bano ate bantu bange obusente bwe mbasayi butirisi sibukoleranga nako. Ate bw'obagamba bawakana. Wulira. Linda Buule mulinde Buule owammwe yabamanyiira. Abakolera buli wamu bw'abayagalidde. Bw'agira bati n'abakolera ku bwereere. Yabonoonye n'obwonoona. Sijjasobolera ddala sijja sobola. Buule talina nnaku yamala emikolo gyonna talina stress. Kibadde kyetaagisa. Naye Zubedah omukolo ogwo ki ekikuluma ku mukolo ogwo? Waliwo ekikusiiwa ky'oyagala okwogera naye okitya. Mukwano tewali. Guno omulundi gwakusatu ng'oleeta omukolo ogwo. Ekyansanyusa teri musajja ku mulembe guno eyakoze kukyala n'akolerawo okwanjula n'embaga. Balindamukko. Naye Buule kitegeeza ali yeetegereza. Nga yeetegese. Takyalina stress kuba abalala bakyalina stress gw'olina stress y'okukyala. Wali okyadde? Nze sirina stress yonna ky'oba omanya. Olina stress y'okwanjula. Olina ey'embaga. Buule takyalina kyali. Ebyo bye bintu byesasula nga ndowoozaako. Banga okimanyi. Linda lwalinoba ne bagamba omukima wano olina kusooka kuleeta bintu. Olwo olunaku tuli lulaba be lulijja. Naye nti ate ndakeko kwakwegendereza nze sigezesebwa.
Okukanga mune wekangira Nengamba naye Katonda bucyango ddamu ssaala z'abantu. Onyambye. Ommaze. Netudde eno netudigida naawe nga tokyalina stress. Era ekasiddayo mangu. Nze nina ebintu bye nnamala era ekasiddayo mangu. Nze mutabani wa Namukasa. Ebyo kati by'abano bansasula oli aleetayo ekitundu n'ono ekitundu. Buli omu n'ayambako munne. Nze bwe mma era bakyali bange bakimanyi. Teri akubanja. Ne bwe nkoowa ku ssaawa 4 ez'ekiro nyimuka buyimusi era nze by the way bembeera nabo bammanyi. Bw'oba wazze nange be tutuula awantu bwe nnyingira toyi ng'ogiyingira. Anti nze ŋŋenda nsobola osimbula ne ŋŋenda. Nze kyova si abantu kuntu akuba kuteeka ku bunkenke ebintu by'ekisiimo. Era nze kye nsooka okukola Zubedah bwe manzize nga nakusuubiza 5 bwe ntuuka nti nga kuweerawo. Siriko bino byabagagga musoko beerawo nakuweerawo kuba nze wenkooye era nga nnyimuka ng'ogendaka nga ŋŋenda eka. Naye be ziyingira 11 nga sinnaba kukoowa. Era tuyingira n'emu 2 3 4 5 ez'emisana. Olwo tebakukubira abagwe tokuba. Era mukyala wange takuba ssimu. Yakumanyira. Waliwo omuntu andabira ku status yange n'amanya akyaliyo. Gwe communication ogikolera ku status. Ku status. N'amanya kati kasita alaba status n'ategeera akyaliyo mulamu. N'agamba agende mu maaso. Gwe nno go trending ennaku zino. Naye otrendinga mu kwemula simanya wafunye abalongo. Nsaafunye ba. Ani guwawadde eggambo eryo? Kiwaki kitiisiza nnyo abantu buli omu kyayogerako. Kitiisa eby'ebigambo tabiwulirangako. Bigambo bya Luganda naye bikozesebwa mu kiseera ng'omuntu teyeetegese. Wabadde teweetegese? Nabadde seetegese. Baguddeko kiyiifuyiifu. N'omuwa. Nemuwa ebibye nemuwa jjajjaawe. Abantu abamu tetugenda tteesa nabo. Oli omubuulira ky'olowooza n'ogenda ye yamanya. Olinga yalula abalongo. Anti abantu bayinza olowooza tetusobola bigambo ebyo. Gwe abantu twabagamba wano beefula abavuma abantu naye balituzza mu lubiri awo nga bwe basiba enkuuka ne basibawo. Ne bagamba kati Kasukudde eri ne bano abaana beefula abawemuzi badde eno. Olubiri teduliggalawo. Nze ebintu by'okuwemula sibyagala nnyo. Naye maama naye bekimpitirirako nga nze kati sikyaliko ebyo. Siriiko ebyo mbu bannaye yawemudde tetujja muwa bizinensi sigaza bizinensi yo. Kuba nina kye nazula. Bannazaala abo tebali ku WhatsApp, na ku social media. Kwebali. N'ab'emikwano. Kwebali. Bakuwulya nga ogize. Ekyokukola waba tewakyali obulamu bw'ensi bwe butyo. Anti kati olaba Zubedah kankubuulireko ekintu kimu. Omuntu yenna era abatulaba weemanyiize nnyo ekintu kino. Weemanyiize nnyo okuba n'essanyu ku mutima. Ate essanyu eryo ku mutima lirina kuva ku ggwe. Kati essanyu ku mutima eryo olifuna otyo okola by'oyagala nga tonyigiriza balala. Naye ekisookera ddala kukola ky'okola ki? Ky'oyagala. Then n'okola assessment kinyigiriza abala tekibanyigiriza. Nti nedda. Kale bwe kiba kibanyigiriza batya. Kati n'otandika okubala nti Zubedah ono bennaamuwemulawemula ebigambo. Enkolagana yange naye ebadde ki? Etulekawa. Ki ekiddako? Lwaki? Overtime mu bulamu bw'ensi eno Zubedah ndabye nnyo abantu be tulowoozezza nti mikwano gyaffe naye nga tebali. Ontegeera bulungi nti omuntu obeera naye ng'ekintu bwe kikugwako mu ddakiika 5 tolabye tobeera nkaawo n'omuntu oli n'omugamba nti naye n'omugamba nti naye Henry ekintu ekyo ky'okoze oyo si musajjawo tukulaba naye nnyo nagaawo banyiganyiga nja kukola emikwano emirala nga mwangu nnyo wakumuvinga kati ekyo kiina kye kikulaga kati oluusi weesiba ku nsi nga tekuliiko kati ekiri kyekugambye kati yes osobola okugamba abazadde bange banaabira batya banaakola batya but survival is for the fittest. Yes abantu abamu twesibako beesibe omuntu akeera ku makya n'akuta
kankireke kino kulwaba bako abalamu nga tebakuliiko lwe banaleeta owokubiri bagenda osinga okuba ettaali okitegedde bulungi agamba kati oba oyasamye oba toyasamye basobola okukuzzaako kati n'okeera ku makya n'osalawo n'okola ekikyo ky'oyagala ekikusanyusa ogendera obudde buzibye bukedde nga bulijjo kati waliwo ne bano basimaya omanyi teri muntu yantama nze abantu abo mbagamba nnyo ebbanga lye nalwa mu bamusiba ttaayi baatamanzi batukwogera luzungu bantama ne bantuuka wano kiki n'ebimere byabwe bye bageramu ne balya musima 5 course meal si byagala nabyo wabikyawa lwabali ati byonna bya lugezigezi twagendako ku Serena awo Johnny Walker yatutwala ku Serena nga nkyali influencer waabwe nga nakasayininga nabo beti baleeta omuzungu okuva e Scotland atusomese whisky bamunywa batya foko bagikwata batya kambe baka ate mwalimu ebyo bali batuyigiza banywa whisky lwaki kati anti twali tugenda kutunda whisky like omuntu akulaba ng'onywa whisky n'ategeera engeri gy'olina omunywamu kati abazungu balina ekintu kye bakola baagala otegeera ekintu kyabwe for example bekaba kakaaya kano tebakukkiriza mulundi nagumu kukambala fwa oyina engeri gy'olina okukambala omuntu oli akalaba akeegomba ayagala okkagula okitegedde kati bwe bakuleeta on board nti akantu kano katutambulize baba baagala kale kasitoma omulala ayinza okukola byayagala naye baagala gwe balowooza nti oli waabwe okitegeera so kati basooka natusomesa whisky oyo gyasookera process y'okukola Johnny Walker nga bw'oli abeetuuka awo whisky eyo n'ogiraba erimu whisky endala nga 6 ezigivaamu nga tonnatuuka ku eri waliyo ewunya omukka waliwo ekola kibe kati buli emu ne bagikulaga kati ne balyoka bakulaga blend eri gy'ogenda onywa kati ne batunnyonnyola nti whisky ono toyina kunywa copa nnamba olunaku lumu era ffe abataabiwuliriza alusaze atuluma ebyenda twabyokyayo kyadda okitegeera twakyamuka oba otegeera kati mu kubitusomesa ebyo biki tutuuka batugamba simaya black tie affair naye n'essuuti yange njijja eyo njipye tulisalira kigeyo gye baatusuza ennaku ngezi tulya tunywa nga batugamba it's a 5 course meal nga basaavinga esooka course obuntuntu bw'otategeera buli nga tebuwera na kandiizi beekati omanyi nti nalinda omuceere tegwajja nalinda enkoko teyajja ate wali ku main course ebyo bagamba 5 course baleeta obuntuntu obw'ekisirusiru bw'otategeera nanyiigira abo abantu paka kati era nze tosobola kuŋŋamba besitawulira kigambo bufe wantu sirya oyo nonsense 5 course kasita mpulira course awo sisembera njagala kuwulira bufe manye nti kati waliwo omuceere waliwo ettooke waliwo lumonde waliwo ensujju waliwo ejjuuni waliwo biki kati kwe tugatta ebyo by'okusiba ettaayi n'oluzungu lwe beeyogeza n'ojja n'osanga omukungu emmenga awo ayambadde essuuti avuga emmotoka nnungi Zubedah webale kweyisa bulungi oyambala ng'omukyalo omusiraamu assalamu alaikum tusiima emirimu gyo n'agenda kati ate n'ojja wano ku theatre oba otudde olinaga naye Zubedah otukolera basooke bakuwa ekyemisana kati bw'onnyinyonnyola ebyekisiru ebyo mbw abantu banaakola batya abo abantu b'enjogera nabo banjagala bwe batyo sivaawo bakimanyi nti oluusi njabba okyayo oluusi mbaweeweete siviirawo ddala ebyo ebintu by'ekisiru oli nagga nti waliwo ekyaŋŋamba lumu kye nakiwemula ebigambo omanyiza edda nalinanga omuze Zubedah kati lwakuba ngenze enkola neŋŋamba waye kandeka abantu banyiiga omuntu nakolimira ebyekisiru edda nga nze nkusanga ne ga Zubedah baŋŋamba wayogera booti ne booti kati obadde oteesa otya eggulo nno kyatuguddeko kuyaya twale tutudde ne zireeta kyali wange omu yazze
Jabbuuza Alan Close saagala kwogera mannya. Kyali wange omu alina gwe yayogerako. Kati twagenze otuuka nga gwe yayogera kazze. N'amugamba ssebo wagamba bw'ogamba ndi musiru sitegeera. Tandika nga we nasiriwalirawa. Ne mukola mutya? Ffe twageze mu maaso ne interview. Ne mumulekerera? Stanley najja n'abagamba tekyetaagisa wano. Mukireke ceasefire. Okitegeera kyeggamba. So kati yeeyo nembeera edda nze bwe nakolanga. Ng'omusango n'omubuuza. Abantu bamanyira n'okwaloka muleke nya mugwako. Ate be nakoowa aboogera oluzungu era be navumanga. Oli n'omusanga wabwere wa siriki awo. Omanyi baatukolanga ekintu. Oli azze mu siriki theme night ebyabeerangayo. Sima muri ku fashion night sima bi pole dancing bi unplugged. Oli n'omukuba ebifaananyi ndi mu red paper ebiseera. Nkuba ebifaananyi bwe mpandi. Ogende muteekeko omutwe. Omuntu n'omukuba ekifaananyi n'akuwa kaadi nti nkubire enkya tukole ki? Tukwatagane. Enkya n'omukubira naga ati tufaayo nja kunoonyako gwe story gifulumye. N'ofulumya story. Okitegeera kye nkugamba? Bw'omala omuteekayo oddamu omukubira takwata. N'ogamba kati omusiru ono. Abo nze sonnyumiza abo basima corporate siina bajja ne bagamba oyo yaliko bizinesi y'emiliyoni 10 nedda sijja fugibwa bentyo. Agamba corporate companies ozikoze oti. Olaba kati bano nga bano aba craft. Lwakuba bano beekaabya obasanga ne bakusigamu miliyoni zaabwe ezezi buli mwezi. Ate bo tebaliiko ebyo mbuwawe mudde sima watudde obi wakoze ekyo. Naye oli najja n'akuwa akakadde nga ka LPO kakulinda myezi 3 n'alyoka akugamba nga bwe watudde obubi nga bw'otaasese bulungi. Bamanyiira. Kati wabadde owe mulandi. Omukazi yadde okwo namusanze simumanyi ge mazima. N'adde ndi nga bw'omanyi. Si Jalia Walda. Jalia Walda simumanyi. Ye wakimu abantu banaalowooza neewozaako buli omu ambuuza Jalia Walda. Nedda ojja muvuma nja muvuma. Saagala kumanya. Bamanyi ne bw'omuvuma. Mumbuuzabuuza bw'otyo bwe waleeta oli omukazi. Mukazi ki? Ngenda mukunyumiza katumale wano. Ate tusaamukubira essimu ne muwa warning. Yakumanyiira. Yamala n'akumanyiira. Ngenda bikunyumiza. Yamala n'ammanyiira. Ate atya. Ne muteeka ku last warning ky'oba omanya. Buntu bulamu bwokka bwokka bwe naga nti kati buntu bulamu. Yanteeke ekintu ekyo kyannuma nnyo by the way. Naye saagala bizza mu kamera kamuwe emirembe gye. Namuteeka ku last essimu yavuga. Ne muteekera ddala ku last. N'ategeera oba n'atategeera bulungi. Yamanyi oba yategeera oba teyategeera. Okitegeera. Abantu be baakutaddeyo. Bantu bagenze awo ne bakuteekayo ne baga wawemudde. Tewali kipya kye nayogedde kye batawulirangako. Omukazi yadde agambye eki? Omukazi yagaye mu nfaanana bawooli. Ng'ate by description wano yabadde badescribing. Omanyi abantu banjagala nnyo kati bansinikira ebinnyo byabwe eby'ekisiru. Oli yageze n'anteekamu eby'ekisiru. Kati ate ekiriwo. Si kibi naye oli by description. Nze bawooli simumanyi. Naye by description olaba omuntu bajja n'agamba nti kati kaŋŋambe bayombera Saimu. Naga nti Saimu oyo Saimu naawe osobola omuleeta mu bantu. Yenna alina akawalaata. Yenna ayambala ebitanyuma. Simu ali awo afaanana nga Zaakayo biki. Ali awo afaanana nga Kasuku. Tekisoboka kubaawo. Nenga muwe ebibye nga mukyali. Ate we yayogedde. Ne muweerawo ebibye nga mukyali. Soba oli badde bamuvuma bamugereza ku. Be yamaliriza. N'ansuulamu. N'omusajja namulabye si mubi. Si mubi Yazanokeggaya ate alabika okuba alina ssente ze. Alina ssente ate ekira. Ate abakazi bayige kimu nti ssente we ziri obubi tebutubulaba oba mumanyi. Ate era abakazi balekerawo otteesa. Abantu balekerawo owala n'abantu abalina ssente. Munnaye tebabiwulira balina ssente bawulira ni mubawalana. Balekerawo.
bali ku TikTok okwo bateesa nze mbe bayina akamanyira waliwo entuuka olweggula awo nga mmaze okukolamu ndyamu awo nga ku yaya ne scrollinga Junior yatera okubeera ne live ezo era gwe nagwako awo naye ekirala Junior bakola live essaawa 4 ate bakola ki balina mirimu ki anti jjukira ezo live babawa ebirabo naga nze sisobola nze nakolako kolumu live negenda mu ssaawa emu bashalomu awo nga bagiwambi ekyanyamba essimu neggwako omuliro ziggwako zibuguma Shalom n'entambi bakolako live okuva ku ssaawa 9 paka ssaawa emu ogw'emisana paka ssaawa emu nga saha waali essaawa 4 namba nga bali ku live saakitegeera I don't know anyway abantu buli omu alina ebimusanyusa naye nze sikitegeeranga ddala ekituuza abantu ku live 4 hours ati baba bakola ssente kyotannategeera baba beri ebirabo bivaamu ssente baba bakola ssente inshallah baba bakola ssente mashallah nakulabye okolima naawe okolimirani mu basajja ababaddemu ng'ogamba muli essente zammwe ndowooza omwana mumulabye watuddemu ssezaala we ekyana enkya kijja kwefuulira nenkulabawo ng'oguze ziwisiki n'onywa ne kati eyo system yajja I think the biggest challenge tuyina evudde ku poor parenting oba abasajja sati mwezi w'abakazi batewa oda ng'abafamire basindikira mukazi nedda kati nze kyendowooza kiriba ekiti omuzadde yenna ali eyo ekisooka olina otandika okwogera n'omwana wo nga muto nti ensi eri bweti nze Nicholas namutwala tulinayo gye twagenda okukyalako eyo ne mugamba Nicholas abantu nga tebali bulungi nnyo nga ndowooza olabye ne bamusanyukira nnyo emmere gye baatuwanga naye tagitegeera naye ne mugamba lya kubanza omanyi nina obuzibu n'okulya mu kyalo kuba abantu buli omu waliwo olusali aleeta essowaani ng'ewunya olusu noga Chabola nkyala mu bifo nga kimu bibiri kati ninamu nze sirya nkoko ya supu lwaki supu w'enkoko ampunyira bubi nebagifumba bulungi sirya byennyanja bya supu nayo bimpunyira bubi oba okitegeera kati kwegamba otuuka abantu ng'ogenda kalubiriza abantu emirundi egisinga nina ebifo byenkyalamu ebi 3 ewaffe ebukoto ewa sisita wange newa anko bifo 3 byenkyalamu awasigadde sikyala era bemba wakugyewo nzija lwaggulu nga mumaze okulya nga kyemusobola oleeta kyayi okitegeera kati omwana ne munnyonnyola ne mugamba nti ensi ogirabye twali tukomawo tuli babiri ffekka mu mmotoka nagamba daddy how do these people live ne mugamba that is the world that is why you go to school you study hard then after you start namubuuza nti kiki ekirala kyokola ekitali bitabo nagamba I play football ne mugamba ebyo bya kisiru omupiira tojja yitawo wakati buli kiyenje kiri mu kuzannya mupiira I play football chances za Nicholas oyitamu ng'azannya omupiira ziri ati 0.00001 kuba oledde waliyo abali e Manchester waliyo abali West Africa Uganda wano tetunaana kulowooza nti omupiira gw'amaanyi guvaamu ssente oba okitegeera kati naye kati Nicholas wanaakulira nga chance weeri kati Nicholas emyaka gy'alimu gy'ayiseeko egizannya omupiira omwana ayina otandikira ku myaka wakati w'emyaka 3 n'emyaka nga 10 anaazannya omupiira awo waabeera baba anaagenda ku professional wa ebyo ebyakabi byonna awo kasita omwana ayingira emyaka 10 n'egi aba asusse aba agenda kuguzannyira wano era bonna abazanyi b'omupiira abakabi abaagenda edda ba John Obi Mikero bakkano baani bonna bakunnyonnyola nti babakukusa bakyali bato ne bagenda eri talanta ne bagikola ki ne baginakyalinga so ne munnyonnyola era ne mugamba njagala noonyeyo akantu kookola ak'omu mutwe ngabola nti nze nkola YouTube ya mutwe mwendidde ssente kimunnyonnyola olwo omwana ekyokulala ne mugamba nti teri mu nsi akwagala kusinga nze
namunnyonnyola kuba yali atudde mu mmotoka ayagala okusembera ala nti my son, this is your daddy's car. You can do whatever you want, just ask. Teweebwalabwala. Ne muga nti mu nsi teri muntu agenda kwagala kusinga nze taliiyo. Era akimanyi nti mu nsi teri muntu agenda mwagala kusinga nze. Okimutaddemu. Era akimanyi. Era okuva olwo ssebo kimu bibiri tagambwako. Omuntu akkiriza omugambako taata we. Kuba igwa amanyi yamwagala ku mutima. So kati abaana so ne bwawasa omukazi ebiri mutwalira nnyo gundi amanya mwana si mukwano gwange. Munnyonnyolamu abazadde abamu challenge ndowooza gye tukoze abamu ndowooza n'abazadde bedda omanyi waliwo ebintu ebijja ebyo ebyekisiru kati waliwo abaali boogera ebiseera edda abasajja bagendanga mu lutalo. Kati bakola lugambo olutalo lwaggwawo. Abasajja bagendanga abakinjaji tema nnyama. Kati mutuula. Kati obulamu tebukyali bw'amaanyi bwa bwongo. Kati olyo ojja n'omuga nti omukinjaji nange akola olugambo ani asinga ssente. Ebiba byakwewunza ensi etambudde. Kati abazadde edda bagamba nga nsimayo omusajja olina okubeera taafu. Simayo olina okubeera ng'abaana tebakusaagira. Olina okubeererawo abaana bo. Kuba amaanyi gajja kuggwa. Wadde obadde oteekawo ssente, the challenge of life is abazadde baagala nnyo bamaama baabwe nga tebalina kye babakolera. Batula butuuzi nabo waka naye because babalabako. Kati naawe taata olina oteekamu ssente ng'abaana bo bakola ki. Era nze nina wenfunayo akadde. Abaana bange ne mbateeka mu mmotoka nga maama waabwe taliiwo. N'obakola ki? Ne mbatwala ku water park. Nga maama taliiko. Nensasula 10 ne bagenda ne bawuga be bakomawo. Daddy, did you see us? Yes, I did. You come and take a photo when I'm sliding. Ne nkitwala ne mulaga. Ne tutandika okukompeyalinga kino ekyono kye kyasinze ekyono eba ekyono kiriwo ekyasinze. Olwo nyumyamu n'abaana bo. Nyumyamu n'abaana. Bategeere taata waabwe. Yes. Si bino byakuba nti omukazi buli ssaawa g'owa batwale. Naye ate era ne mbajjukiza nti neyo TV yange timuleete nnyo akajanja. This is my car, this is my TV. This is my house. Yes. Ogenda okwagala lumu nagenda njagala bali ku YouTube mbagamba nti njagala kulaba byange. Dad mugamba this is my TV. When you grow up and you buy your own TV ojja kugaba amateeka naye ate ne mbannyonnyola nti taata tebamuwa mateeka, daddy wammwe tebamuwa mateeka yasookerwako. Okimanyi abakazi be tetubyagala. Bamumanyi. Omusajja buli ssaawa ne bw'oba ojjukiza baana bo ffe kituwuliza bubi. Anti kati ssaawa eno abonaabona yaani si ye taata alina kansa w'amadde. Alina kansa w'amadde bambi. Omukazi tagawuliriza. Okitegeera naye ekintu ekyo kyammenyezaamu. Nakulabye. Lwakuba there are two things. Ng'omenyese. We have two options. Tulina situations bbiri. Taata yawaayo ate mbu n'akasente. Omuzadde yandikomyewa. Ku mukamwana oba ku bufumbo bwa mutabani we. Ku mutabani we. Waliwo emyaka omwana gy'atuukamu nga question eri nti wandikomyewa. Ate kati omuzadde amale kufa. Oyo abakubira tebakwata. Anti wuliriza. Okomawa kye kibuuzo. Olwo tuli ku part 1. Okomawa. Kuba oluusi naffe abazadde tulina oluusi lwe tuyitawo. Abantu ne beetamwa. Tusukkawo tulina okukoma. Abantu ne beetamwa. Ate abakazi tumanyi okukuba wano. Bakoowa mangu. Ngakubeko. Kyakiva olaba ffe jjajjaffe yatugamba buli omu abeere gy'ali. Munkubire bukubizi ssimu. Ate be muba mujja wano temujja nnyo n'abakazi bammwe. Njagala mmwe mwekka. Mujje mundabeko mugende. Jjajja alina kye yali yeewala. Kumulonda mize. Era jjajjanga mukazi wange teyamutunuulidde bulungi. Toyina k'osobola kugamba nti keekano. Olaba n'abaana be bagenda yagamba abaana bajje naye bagireko omukozi nze gino emyaka sikyegoba n'abaana. Okitegeera. Ayogera mazima. Kati ayina omukozi we era bwe tugendayo nti nga family tugenze. Omukyala bamugamba tuula wali mukwano. Tuula wali. Omanyi ffe abakazi tutema ekigambo. Emmere nejja n'emusangawo. Ebyokulya ne bimusangawo. Byenjagalira. Baba ayagadde n'ayoza ebintu n'agenda.
bw'aba tayagadde ate. Era waliwo abaali bayomba ng'asigala atudde. Era waliwo abaali bagamba kati omukazi jjajja n'agamba omukazi mumuleke. Azze olunaku lumu bulijjo ennyumba tesiimuulwa, bulijjo ebintu tebyozebwa, ate mwagalira atudde ku collision course n'omukazi olw'ebintu by'ekisiru. Azze olunaku lumu agenda. Kati emmere gy'alidde egenda kukola ki? Baliwo abaagala omukazi ajja olunaku mwagala agende mu kisengule bw'akitereeza akizza eri. Bw'adikoleetinge. Kati awe wasinza okuva obuzibu n'abantu. Okitegeera. But then also ne bagundi ne bagundi abo ba mukamwana. I don't understand anyway. Ekipawa. Oba libeera ddogo sikitegeera. Kati nze omuntu tasobola kuŋŋamba nti jjajja wange yazze ewaka ne bamuggalira ebweru. Basobola omuggalirayo. Naye billa kino nkikugamba. Gwe nze osobola okunzigalira ebweru, tosobola kugalirayo mukadde wange. Era waŋŋambira nti banzigaliddeyo. Toyagala wuliriza side of the story. Ebisigadde obinyumya oli wammwe. Onnyonnyola olika. Oli wammwe. Walina okubaawo limiti. Omuntu yenna olina otuula n'olowooza n'ogamba nti omusajja ono namusanga n'abantu be. Okitegeera kye ggamba? Kambeeko w'enkoma. Ayinza okuba nga muzeeyi naye abadde yeetalaatalawo nnyo. Ati ng'ayinza okuba ekimwetaazawo tebamuwa. Naye bakome. Omuntu olina ku respectinga taata w'omuntu. Ebintu taata we maama we. Bw'oba wulira tobaagala kale bano basisita okkirizibwa obbavuma. Kuba abalinga ggwe bonna bali be baabakuza be baabalabirira. Naye soba omuntu wajja omwana we eno wansi n'amuggusa. Era nze muzeeyi naadde muwagira 10 ku kinnaakyo. Okolima. Naadde siriiko ebyo. Kazi namukubiddeko awo. Naŋŋamba ye talina buzibu na muzeeyi. Baafunamu obutakkaanya naye ebintu bya mwezi nga mulamba emabega. Yafuna obutakkaanya ne ssezaala we. N'agamba naye nga bw'omanyi obusungu obwo bubaawo. Obusungu bwabaddewo bwaliwo naye namala nengenda ne neetondera ani muzeeyi. Naye emboozi saagikakasizza bulungi kuba abamuliraanyawo ab'amaduuka baŋŋambye azze akikola nnyo. Muzeeyi azzeewo nga bwe bamugoba bwe batyo. Ate ayinamu ne tribalism bwe baŋŋambye. Ani omukyala? Buli wabadde avuma muzeeyi ng'amutwalamu ate bulala nnyo. Kati ye Akulamu ng'ali ku ki? Ng'ali mu laavu. Ajja n'akwata obuvidiyo ne bazina. Kati ye Akulamu babimunnyonnyola ebyo. Ate abiwulira. Anti kye ŋŋamba babimugamba n'abimanya nti bazze wano bano ne beetwala. N'asigala ng'akyalina omukyala. Alaba bano bagasuula bizinensi. Bagasuula bizinensi. Naye eryo liba ddogo. Si laavu. Eba esusse okuba ku laavu. Liba ddogo. Kyokka teriiyo muntu ayagala bwagazi bw'ati. Okwagala gye bali abaagala bwe batyo. Naye ekintu ekijjamu okubeera nti ebintu ebimu abantu tebabeera bokka. Kiba kisusse. Kyakivoola abasaanennyeza nnyo musajja. Oluusi libeera ddogo. Nga bamukwatidde mu ddogo limukutte. Bamunyeenya. Owaayi siteesha ate emboozi era yeeyongeddeyo. Wabula kye wakoze. Wakoze ekintu. Kintu ki kye nakoze? Kagatta ali mu sente. Yafunye sente? Nze nkutidde. Baamuwadde? Waliwo abamunakuwaliddeko kagatto. Ne bamuwa? Waliwo ayo abakyala mu Amerika. Agaye muzeeyi tukulaba ng'oyogera mazima. Olayika n'embeera gy'olimu si nnungi. Naye siteesha. Ne siteesha asasule muzeeyi. Ate siteesha n'aluddemu ebyo ebintu. Asasule muzeeyi. Ate ekyokulala namulabye nze nali ndowooza nti yakyusaamu. Yagambye n'abakyazizza kagatta agenda kubayisaamu ninga siteesha. Yagambye agenda tuyisaamu fe abakyazizza kagatto. Neŋŋamba era tujja kuddiza kagatto. Kati yagambye
fa abakyaziza kagatto agera kasoke ekyokola sigenda kigamba kati katumulinde asoka amalo tuddiza eggaali bwati ate ye station mulaba ye si waakuvuma kuddiza nze ekyokukola nkimanyi okirina nnyo nkirina kiri kya process kisobola otwalamu emyezi nga 6 naye gye kiggwera kiba kikoleddwa kiba kiwedde kale so kagatto sofa nawe yakulamidde yaŋŋamidde ne bwafa tusigale nga tukola ki nga tubanja 5 ago nga tubanja 5 naye kale baba bamuwadde bali siri bulungi naye bamusasule ekikulu kya byonna kiri nti abantu bannaye ekintu ky'okulyaza amaanya kintu kibi nnyo ate ekyokulala omuntu nze manyi nze olaba nze nina ekintu kyenkola nze Zubedah bw'oba ommanja nkugamba siina ssente okitegeera nindaamu oba nebga nti Zubedah amazima gali nti essuubi erifuna ssente ku bizibu bye nnina siriraba nsonyiwe ebbanja eryo mu mutima mulungi kintu kibi nnyo gundi oyo n'ateekako n'omuweereza emmesegi enzibu bwezi nazirabye message nazirabye muzeeyi musasula ate kyala ssente ntono kuba nalabye agamba kati ali bulungi ssente ntono 5,000 gakwatogayo muzeeyi azzeeyo TV but does she have to court controversy everywhere she goes nze kati ndaba ebyo kati nga be yagenda e Canada yandibadde kati ali mu bulamu bwa bunyumirwa situation ng'eyo bwejja nga yava ku bannayuganda ng'anyumirwa aveeyo agambe nti bannaye kuba sitole ye nga bwe yaginyumya embeera teyali nnungi so kitegeerekeka annyonnyole nti bannaye embeera yali mbi naye ataano g'omusajja nagakutte n'enkola ki naye nga muwa gaago kuba kagatto yagambye ali ready we bagamuwa okudda n'agamba bannange sente zange bazikoze eki bazimpadde era kantwale TV ki ewaka naye anti aye kati ali ready ate kagata ayina engeri gye yaŋŋambyemu nti Stashat yali mulwadde neŋŋamba nze engeri gye yagambye mbw agenda tuwa baba akyazizza nina bye mbadde ngendo nnyumya wano naye kansooke nnindeko sooke nnindeko nyinza okwemalayo amangu ng'ate bwino waali era tujja kuba babiri neŋŋamba ate owaaki tufaaki n'ensi omanyi abantu bamanyiira bwatyo ne Shakira bwe yatumanyiira nno neerabira nti okunyumiza Shakira yatumanyiira nga bwe yatuwa miliyoni zaali mmeka mbu yatuwa ssente mbu ne batuyita ku shoot ne tutakola kyokka ate mu luyimba nalabye yatutaddemu yakola live n'akola simpase live awo n'atulangira n'agamba kyokka neteekamu ssente nga bwe mumanyi nkola buli kimu ate abantu abo they disappointed me ne bagenda Shakira alekeraawo ebyekisiru Shakira kati wuliriza booti Shakira you guys didn't have money kyeki kyenjogera bandi tugambiddewo ku ssaawa nga tutandika n'atugamba nti bannaye siina bulungi ssente naye mubbe yalinge actually kye bandibadde bakola senga mu kutandika baatunyonyola nti bannaye tugenda Masaka tugenda ssulayo ne batupangisiza we tunaasula ne bakola byonna ebyo okitegera kyeggamba kati problemu eriwo eri bweti nze baŋŋamba ssaawa 6 tubeerewo nze baŋŋamba 3 era nze ku 6 nali ntuuse ku 3 nali Masaka actually natuuka 5 ne batuuka ku 7 batuuka 7 awo ku 8 ne tulya emmere eyo yo baagisasula omukyala wa Brovard mu maama we ne bagisasula ne tushutinga ku ssaawa 10 paati ezo ezisooka ne batuuka ne tuva wano tugenda wa ku recreation ku mukolo twatuukayo nga tenti zaakagendayo ng'atimba tannaba wadde oteekawo akamuli akasooka ne tutuula eno mu paaking emmere gye yali eva gye baali bafumbidde emmere ng'omukka gutuggwerako buggwezi bagale ne flasika ya caayi ew'emmere yagitua okitegedde tebaasobola kutugulira caayi naye baatugulira ki baatugulira enkoko y'okukubo nekyekirala n'emimmonde nensaba balansi wange era balansi ze ne bamumpa owange naawe n'osaba ne bamukuwa netusaba extra time money saawa nze nabagamba nti ku saa 12 tulina okuba nga tumaze nga nvuga nzirawa Kampala ne mbawamu exception ya gundi 2 nze nno tebaamanya emmotoka yange engeri gye nali n'akagigula nga saagala gigamba olingisa kiro ezo emmotoka yeekyangira awantu wonna
okitegeera sinnamanya bugumu bwayo nti bwenjikola bwenti nenjikola bwenti okitegeera kyakibola wanze era nasulayo okitegeera naye nga mwatunyula ku 8 ogw'ekiro ku 8 nga batugamba nti bagenda kukwata sini diko tannaggwa ffe tetuli baganda be kasita oluyimba lwafulumye era nga mwetuli kati ensi ogigamba ki omwana oyo naye bannange by the way kyekintu kasita nakiwulira ng'akizzeemu ngenda mubeera bubi ate live omwana yagisalamu n'agimpereza naye nga Shakira kansooke nkusonyiwe naye saakyagala ate nze ku sawuna erimba naye simanyi waki sibimubuuza nga wali wabiŋŋambako simanyi lwaki obyerabimbuuka omutwe naye kyewakola si kirungi olaba oba onoonya sympathy Shakira mube ne ssente tewali kirala tetwagala ssente mu respectinge ba Vixen nga nze ne Shamim ate kyakubiri agamba Omumerica time bo bakolera mbu buli awa gye bakola bagisasula kati ffe oyagala otuyite otugande 12 mu nnyuka otunyule ku 8 wuliriza 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hours later tutuddaawo ng'olinga agaawo waleeseba amakyabo bali awo tebalina kiddako nze kasita bansasula sibanja extra time gye nali mmanyi ne sente amount ze yakolera gundi yezisasula golola ye yazimu extra time owuwe ffe nga mwagala ssebo tutuulaawo tukole empewo etukummunta tulinga babbi empewo yali Masaka n'eki kyekiri Masaka nze sikimanyi baŋŋamba mbu Masaka Nyogoga baali batugamba mbu sima tuli saidi ya Equator mweno wa Nyogoga kati mbweno gye tuli eno wookya eno gye tuli eno ffe tuwokya kyova nti empewo ne bweba nnyingi ng'enkuba etonnyete abantu tebambala masweta twali tufiiridde Masaka yali anyogoga kyokka oyagala tufe tudenga ebyenda byonna bye biringa bulenda nga tetulina adde 10 kuba sente zeyatuwaza ggwerayo awo twali tukyayina ze sente ze baasasula ndowooza nasikazaako miliyoni ng'emu n'ekitundu kwakati be nateekamu amafuta emmotoka yange yanywa $5,000 okugenda n'okudda ne nteekako okwebaka byakulya byani byonna ate nga bw'onywa caayi olinga nagenda omalirizanga kumpi akamu ekitundu kagudde wali so that habit should stop also alekeraawo kikome naye ogambye esitesha yagaye mufe abamukyaziza agenda tukola agenda tuyisaamu eggaali nabo abakyaza simanyi abakola interviews nagenda kubayisaamu eggaali neŋŋamba sitesha bwe yali akyali wano wayogerako naye mwemanyi nakomanga kulya nti mulwadde nze sitesha nali njogera naye n'ogendayoko n'omulabako balina ne kampuni awo wansi Stema n'oli omusajja wa kajeeti ngamba no yalwali wagendayo ke nakasero saagendayo you were not a good friend saagendayo nakasero teyali kyali wange paka awo naye twali tetweyinaako buzibu so naye asasule ate ekyokulala emizeeja namulabye ng'awoza mbusima abajja Canada musobola otuukira wano station like okuba okooye Canada oyagala kudda ebyo ebintu byalimu obiraba etokota emulinze eri wali etokota egamba come to daddy abeere sure nti mwetegefu okudda wano kuba ebyo ebintu byatandise gundi bamukwata onaani Kidandala ali mu komera nawulira ebyo bintu ebyo is it China oba Thailand Korea ate abo bakambwe bamukwata bakambwe era ebyo bintu byakutwala abantu bwe batyo si bwe kiri okimanyi nti buli muntu alina ennyambala mba kukali akawala saimo alina copyright kobo muntu ki wayamba mawambala n'entambi n'entambi balina omutunzi oba balina gwe balangira bakolera wabwereera bakolera bwereere ne balanga alina buli kala nze sitegeerangako basajja bambala ebikombi n'ebyebitengi abakazi batera obbapika naye batera bibapika ku birthday
kati simanyi ndowooza bava ewaka omukyala ng'akubyemu ekike n'ono kati sayimu balina ke bakola mbuze essimu yange kayebeekuba ekifaananyi kati essimu ye beekuba ekifaananyi n'abitereka tabiteekayo n'alimba omukyala mbu yamutaddeyo kati kano bakakyusako design kano kaliko amapensa ne kayita mpaka wansi waliwo kali kalina akarwe oba maroon oba red maroon kati alina kali ate kayambala waka black empale alinayo n'akabulaaka ne bbulu era akatengi keekamu mpale na egundi yako lwakuba omutunzi wamutegeera amutegeera tekalebera nnyo kalina ne zipu owantambi yatamutunga bulungi alina wano kusemanenge ne birebera bwe biti wano ate kano ne kabeera nga kamukutte kakalipuso tanyumira ngoye kitegeera bulungi tanyumira bunyumizi ngoye kino kinyumirwa engoye naye lwaki tometeyayo ku ngoye ng'ogenda nga ngeze Dubai ye maama onooleetera buli omu anti kyekyo ekyo nakyo kiri awo bwe tunaagenda tuleetera buli omu ffe tulyekulaakulanyako ezengoye tebaziteekako mu kasenge ezirwa ezo naye nga tojayambaliddeko nnungi nga tojayambaliddeko nakola naye nno munnayo oyo omwana nno yatandika okweteekamu ssente edda yali yeeyawula anti edda yali asibidde ku maama ndowooza buba bwavu alina maama we UK amuweereza engoye naye ndowooza maama yamugamba kati okuze oyo maama we yoli gondi ye maama we oli kano ono omuvuka we yagwa eddalu alina omuvuka yagwa eddalu alina kazini we zaavaako gwateeka waliko yakuma wali bamuyita jangu leeta kino ate atambula ddeeri kati abagwa eddalu bwe bamuwakumbi ali awo naye wategedde empalana gye tumuyinako yaguze TV ewaŋŋamba naye tewammalirayo ogenda kugendayo wiiki ejja tujja kugendawo alina TV naye akatebe akakyusa tusuula yaguze obutebe obupya jusi bwe naddeyo yaguze obupya naye obutebe twagala buno bwakwesigamako funa buno obwokugwako obugwi booti sente ozifunye kati nno buli buloga agenda awo wakwatira ate anti mulogo Simon kati ayagala ffenna tutuuke tubeeraawo TV tumale tukyuse nga buli omu agamba ojja kusasulayo bweziti atandike tukwateyo gitereeza ebyekisiru kati landiroodi yayitandise okwogera naye baagala teekawo kikomera tayinza butakiteekawo bajja kumubba TV empya si nnyangu ate atulaakaanire wano ng'akagatto naye yayiseewo kati Simon yagenze n'abamuwalana tebakyasobola waliwo omuntu gw'owalana ate nno yatumiza kawundo wakitegedde yali yaŋŋambako awo nti yatumiza akawundo kavume kati naawo tuli ku bwamayinja omulabi Simon ddamu okutame bwoti tayinza butatumya kawundo emyaka gyalimu kati gyegyo yakawundo olina kyolabye mugambe ddamu okola bwoti olabye tewakyali wali nviiri kuba zibaddeko ne mabbali naye naawe olina ekinyama eno kati ekinyama kikoze ekyo ate Zubedah togeza n'omumanyiira emisana nindaako obudde buzibe tomanyiira emisana kino ekinyama ssebo wano wava obunuzi amaanyi gogona galiwo kati beera akayisaawo mpola mpola kati oli otya bulungi nnyo gwe wali ofunyeko kano edda baakakubanga ate kati bwakakuba kugina emyaka ofa abakumanyidde kati bwe oyagala omumanya ebintu ebiruma kuba Saimengolo Allahu akibaru ne muddame tobaamu agiwulira wano mububi agiwulira kagerekana akasajja wano ne wano wewali obunuzi wano buli wokwatakwatawo Zubedah ndooza tunnyuke amaliriza bannaaye mukwano jangu ngaalya kiina engeri luli edda nno kyalinga kyambala ebigoyegoye bitategeereka anti kati omyaka nti wamakanya abakazi gye tubakomanga bakula lwategeera nti kati alina value kati aba yeeyagalamu egyo emyaka abatakyayagala ate bantu obulamu bwe abaabuwadde kyeya gyebaleko kyeya yatereezezza eno ono ye chairman wadde Winton yagenda tuwa sente bano jangu tulabe itawali oleme kwonoona muddo gwammwe kati aba emyaka gyalimu gyakweyagala ye nga ye sigamba nti kati akyayagala muntu enviiri nga wazisala zayite zikyajja ku mutwe
Mbadde nno muga nti oluli wayinga oyambala ebiteeteeyi tetutegeera kigenda mu maaso naye kati omulembe wagulinyisa oli myaka gye yagala. Omusajja mwerekawo taata w'abaana oli naye olio eyasooka ali ku kyeyo waali wano akola ki safari akola gya ofiisi kyewuunyisa abakazi buli bafuna emirembe bakola bino omusajja beekyawa simala omusajja akola safari ali ku kyeyo kyewuunyisa ng'okyali naye ng'oli bw'otyo kati mugenda kukolerawa kati mumaliriza mutyo kati munoonye sente tujja kukola olulala ngenda kukomawo enkya sooka olabaawo sente nzaagala zibeewo nsooka ziteeka wano ntandika okukola tulina bye tugenda okukola njagala sente nze ndi muzibu nnyo kati ku sente bannaye obwavu bunnuma ennaku zino naye tekiŋŋaana kunywayo kyenywedde nze munaye siriiko ebyo nywa ate onywa ku sente zo abaana balisikira ebisiimuula omusika teyeebaza sika teyeeyanza tebeebaza bamanyiira bumanyiira bannange byebyo nno baayi owaye mpaka kyayi nange ebyokulya otumiza byo byokka kino kikeeke nesukaali ndowooza nkuweko ngenze nenkeera wali ewa Esther ne ova wa Esther muwala mwana muwala kekali era mukazi mukulu ate mukazi mukulu omulaba mukazi mukulu waki yeddusa bw'atyo agenda kugula waleka bazungu alabye abazungu ng'ewe waggale bazungu bagobe bano nga bamuowina olabye ne baketi n'agiteeka eri anti abakazi bafuka balina buli mukazi alina akabaketi mu dduuka bafuka mu baketi afuka mu baketi olweggulo ne bagafulumya n'ayiwaawo ayongeramu amazzi toyiza wano ziriwa ziri mu theatre balina toyi bano lwaki tebasimayo ezaabwe wano bayinza okuba balina kyeyajja atubuulire anyway byebyo tuve wano tugende too much sugar I don't like too much sugars that's too much bireke mukwano buno bukeeke nga butini bulala genda ogula ezikeeke ezirimu serious amale galyako naye it's too much sugar wabula mukwano lyange alya bireeta anti mbadde interestingako mmanyi oba kawooma it's okay omwana andeetereyo amazzi Zubedah twagala obenga Saimo akozesa abaana interview tabawa amazzi bannayo okola omuliro ne gukutta buli ssaawa simala sente za jjajja akaaka agenda n'agamba oli mutabani we yagwa eddala oleeta ebyokulya ate agenda okukoma wajja na siripa nomubuuza ani yakutumye siripa